Enteekateeka zonna ziwedde okulayiza ababaka abanaakiika mu Paalamenti y'e11 eneetandika mu butongole emirimu gyayo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno nga yaakutandika n'okulonda sipiika wa Paalamenti n'omumyuka we. Ababaka 529 be bagenda okulayizibwa okutandika n'enkya ku mukolo ogugenda okubeera ku Paalamenti y'eggwanga nga enteekateeka eno yaakumala ebbanga lya nnaku 4 okutuusa ku Lwokuna ng'ennaku z'omwezi 2. Helen Nateza Kaweesa avunaanyizibwa ku by'amawulire ku Paalamenti y'eggwanga agambye nti omubaka asooka Jessica Ababiku omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Adjumani waakukuba ebirayiro bye ku ssaawa 2 zennyini ez'okunkya batambulire mu nkola ey'okugoberera ennukuta esooka ku linnya ly'omubaka. Helen Kaweesa agambye nti okukuba ebirayiro kwa kuwummulamu ku ssaawa 7:30 olw'okutojjere ku ssaawa 8 okutuuka ku ssaawa 12:30 ez'akawungeezi olunaku olusooka. Ababaka bagenda okulayizibwa abateereddwako obukwakulizo obw'enjawulo omuli okwerekerwako abantu abatasukka 3 okuggyako abaliko obulemu ku mibiri gyabwe bokka be bakkiriziddwa okugenda n'abawerekerako 4. Paalamenti esabye abagenda okulayizibwa okukwata obudde okutambuza omulimu guno obulungi. Era tusaba ababaka bonna abakuume obudde obubaweereddwa. Ojja mu budde wo obukuweereddwa okwate obudde ate ofuba okulaba nti no bakuyita tukirawo n'ogenda n'okola ki n'olayizibwa. Onobeera leeti ne bakusoma nga tonnajja ate ojja kuba ng'olinda olunaku ne lumala kuggwako. Bw'ojja okusembayo toyomba togaa nti tebandise ebweru. Onoba leeti nga wenna muli mu jjaamu emmotoka neerwawo tubimanyi tuli mu Uganda tosaakanya ddoboozi tegeeza abantu abanaabeerawo tujja kuba n'obupapula ne bukkaadi obulaga nti tuli bakozi tutegeeze olungi mu butongole nti andudde nkeereyeemu katono nkole ntya tujja kukuluŋŋamya tuulaawo olinde naku we lunaggwako bajja kukuyita olayizibwe bulungi mu butongole. Yo poliisi y'ebidduka mu Kampala n'emiriraano yalambise edda ku ngeri eby'entambula gye bigenda okukwatibwamu okumala ennaku zino 4. Adumira poliisi y'ebidduka mu Kampala n'emiriraano Norman Musinga agambye nti ababaka abagenda okulayizibwa baakukozesa oluguudo lwa King George 6 okutuuka ku wankaaki wa Paalamenti, mmotoka zaabwe zaakusimbibwa mu kibangirizi kya National Theatre era baasabiddwa okukozesa emmotoka emu okwewala akalippagano k'ebidduka. Mu mbeera y'emu tewali mmotoka yonna yakukirizibwa kusimba ku luguudo okuliraana Paalamenti era nnyini mmotoka eneesangibwa waakuvunaanibwa mu mateeka. Musinga annyonnyodde nti ababaka abanaamala okulayizibwa bagenda kukozesa omulyango ogutunudde ebuvanjuba oguyitibwa Eastern Gate ku Paalamenti batuuke ku National Theatre olwo bakozesa oluguudo lwa De Winton okudda ewaabwe gye baavudde. Mmotoka ezitagenda ku mukolo guno tezikkirizibwa kukozesa nguudo okuli Kimathi Avenue, Parliamental Avenue, Siad Barry wamu ne De Winton Road mu Kampala. Abavubi ku myalo egy'e Kalunga Lwambajjo mu ggombolola y'ekyalo Lulangira mu disitulikiti y'e Rakai bakyakonkomadde n'amaato gaabwe olw'ennyanja Kijjanabalola eyasenguse. Omusasu waffe Sozi Ssekimpirwazi kaatuwa ebisingawo. Ne gye buli eno abavubi ku mwalo ogw'e Kalunga Lwambaga mu ggombolola y'ekyalo mu disitulikiti Rakai bakyakonkomadde n'amaato gaabwe enkasi obutimba n'ebirala bikozesebwa mu kuvuba oluvannyuma lw'ennyanja Kijjanabalola okusenguka mu kitundu ekyo. Olunaku lw'eggulo obudde bwagenze okukya abavubi bagenze okutuuka ku mwalo gwabwe guno okwakakalubiza emirimu ng'amazzi gagenze dda ng'era ennyanja wabadde wasigaddewo tosi jereere. N'olwaleero lwonna abatuuze abawangaalira ku mwalo guno balumazeeko nga bali mu kwekwatira ku mmamba, ensonzi, enkejje, mukene, obuyamba n'ebyennyanja eby'ebika ebirala ebibadde bibeera mu kitundu kino. Omu ku batuuze abawangaalira ku mwalo guno, Mwanje Paulo, ategeezezza nti kino kibamazeeko ebyewungula okulaba ng'ennyanja gye badde tebasuubira nti eyinza okusenguka mu budde buno olw'amazzi amangi n'enkuba efudemba obutasalako okubanga ebadde erina okujjuza ennyanja eno kyokka kibabuuseeko okulaba ng'ennyanja esenguse. Obudde bwagenze okukya ng'omwalo gukalidde nga tewali wadde mazzi n'akamu. Abavubi bali awo bakonkobadde n'amaato gaabwe n'obutimba. Abasinze okukosebwa mu mbeera eno be balunzi abawangaalira mu disitulikiti ey'Isingiro awamu ne mu ggombolola y'ekyalo Lulangira e Rakai
okuba nti ennyanja kubadde bajja amazzi okwesera ente zaabwe. Ku CBS FM nze Sose Kimpirwazi, Rakai. Poliisi mu kibuga kye Elegu mu disitulikiti ya Amuru ekutte musajja mukulu wa myaka 40 Munnayuganda agambibwa nti abadde anoonyezebwa okumala ebbanga lya myaka na bisiibo ku bigambibwa nti yabadde akukusa abantu okubafulumya eggwanga. Omukwate Bakaki Yunus nga oluusi abadde yeeyita Kabbu akwatiddwa okuva mu kafo kabadde yeekukumyemu mu Loriko West Cell mu Elegu Town Council mu bitundu ebiriraanye ensalo ya Uganda ne South Sudan oluvannyuma lw'ebyokwerinda okusuula enkesi mu kitundu ekyo. Omukulu ono okukwatibwa kivudde ku katambi ka vidiyo akasaasaanya emikutu emigatta bantu nga musajja mukulu ono Yunusu yeewaako obujulizi mu maaso ga munnamawulire w'omukutu ogwa BBC ogw'Ebungereza ng'akakasa ensi nti yabadde akukusa abawala okuva mu Uganda okubatwala ebweru okumala ebbanga lya myaka 20 egiyise. Musajja mukulu ono Yunusu era yategeeza mu katambi kano ne munnamawulire wa BBC Ebungereza nti buli mwana gwabadde akukusa okumutwala ebweru abadde amulyako siringisa omutwalo mulambo gwa pawundi muzawano we bukadde 49 n'okusoba. Omusirikale wa poliisi ataagadde kumwasanguza mannya ategeezezza nti omukwate kyategerekese nti abadde mutuuze mu kabuga ke Elegu era kino kye kyawaliriza ab'ebyokwerinda okusuula enkesi okutuusa lwe bamuzudde. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti ye Amuru era nga yavunaanyizibwa ku byokwerinda mu bitundu ebyo Geoffrey Ochieng Osborne ategeezezza nti oluvannyuma lw'okukazakaza omukulu ono bakizudde ng'abadde mutuuze yava ku kyalo ekiyitibwa Kibibi mu muluka gw'e Buyala mu division eyitibwa Budondo mu Jinja City. Ochieng ategeezezza nti omukwate kaakano ayolekedde okuweerezebwa mu kitongole kya poliisi ekivunaanyizibwa ku kulwanyisa ekikukusa abantu mu ggwanga lino ku kitebe kyakyo mu Kampala ayongere okukunyizibwa n'okuwozesebwa. Alipoota ya poliisi eyafulumizibwa mu mwaka 2002 ekwata ku buzzi bw'emisango yalaga nti abantu 666 be baakukusibwa mu ggwanga lino mu mwaka 2002 nga bano basingako ku bantu 455 abaakukusibwa mu mwaka 2019. Bano 666 abaakukusibwa mu mwaka 2002 497 ku bo baakukusibwa okuva mu Uganda okutwalibwa mu nsi ez'ebweru ate abalala 166 baakukusizibwa munda mu ggwanga. Mu katundu kaffe kano omanya eddembe lyo munnamateeka George Musisi annyonnyola envumbo ku kyapa lweteekeddwa okugibwako. Omuntu yenna nga yateeka envumbo ku kyapa mu kye tuyita caveat teteekeddwa kugibwako muwandiisi wa byapa nga tasoose kutegeeza gwe giteekako. Mu mateeka gwe eyateekako caveat bw'oba ogiteekako oteekeddwa okuwaayo endagiriro yo nti bwe baba baaliwo omuntu yenna alina kye yeebuuza ne bakutegeezaako. Era omuwandiisi w'ebyapa wafuna okusaba kw'omuntu yenna ayagala okuggyako envumbo eyo ateekeddwa okuwandiikira mu butongole akutegeeze nti envumbo gye wateekako waliwo omuntu asaba ogiggyako. N'abayita mwenna era teteekeddwa kugibwako ng'ennaku 6 tezinnaba kuyitawo bukyanga omuntu oyo yateekayo okusaba. Obulabirizi bw'ennamirembe olwaleero butuuzizza abasumba abajja abagenda okwongera okulunda ekisibo kya Kristo okwetoloola obulabirizi bwonna. Emikolo egy'okutuuza abasumba bano gibumbujjidde mu kkanisa. Abasumba bano buli omu gy'agenda okusumbira endiga zaakwasiddwa. Ssaabadiikoni w'e Nateete Venerable Canon Godfrey Bike Bwembo asabye abasumba abajja batuukirize obuvunaanyizibwa obubakwasiddwa nga bakola n'obwesimbu. Venerable Canon Godfrey Bike Bwembo bino abyogeredde mu kusaba okw'okutuuza omusumba omujja ow'ebunnamwaya ow'ekitiibwa Reverend Elijah Kyobe ng'ono omukiise w'abavubuka mu lukiiko lwa Buganda era ng'okusaba kuno okubadde mu kkanisa eya Three Matters Church e Kamaanya bunnamwaya. Abakuutidde beesibe bbiri mu buweereza bwabwe olw'okusoomoozebwa ku bwolekedde omuli n'okuwakanyizibwa abantu n'abasaba okubeera abamalirivu. Venerable Canon Godfrey Bike Bwembo mu mbeera y'emu yennyamidde olw'abantu ba Katonda ensangi zino abaweddemu obwesige. Ennaku zino abantu bangi tebakyali bwesigwa ne babanga yeesigisiddwa ebyobugagga mugenda okuwulira juzi waliwo omuntu yaŋŋamba mbu ne koyini empewo emanyi okuzifuumuula. Katonda wakutadde akuyise kukola ki? Omusumba Kyobe Katonda atuteresa abantu
fenga abasumba tubasumbe nga tetubalaga byaffe. Katonda wakutadde alina kyayagala okole era bw'okikola kikole bulungi n'obwesigwa n'amazima. Yalina okunyoyo ekigambo ky'obwesigwa n'amazima. Ennaku n'abantu bangi tebakyalina mazima. Katonda atwetaaza mu ngeri yonna gy'akutaddemu, oba olina oba tolina, obeere n'amaki. Lwajja okwongera okukuwa omukisa omusumba kyobe ng'obuulira abantu b'obusumba buno. Katonda ayagala obuulira ekigambo n'amazima ng'otegeera nti oli muwanika. Ekisa kya Katonda kirage eri abantu bano so si gwe kubeeraga nga bw'oli ow'ekitiibwa. Ku lw'Obwakabaka bwa Buganda, minisita avunaanyizibwa ku byobuwangwa era avunaanyizibwa ku nnono, avunaanyizibwa ku bulambuzi Oluganda, ebifo eby'enkizo, embiri, amasiro n'ebyokwerinda, Oweekitiibwa David Kyewalabye Male asabye omusumba omuggya Kyobe asumbe bulungi ekisibo kya Kristo. Ekkanisa ekigitubeezaamu ffenna lwaki ze sigivaamu eyina ennono yaayo. Era eyo nnono yaayo bw'ogigoberera buli muntu n'abeera ku nkondo ye. Nze ndimukubiriza sina mubuuliza nzitondere. N'olwekyo ennono eyo tugi omukebezi akole. Abakebezi asobola bagamba mumaze ozikuŋŋaanya ekibbo mukiteeka awo. Nolabanga bazitoowereddwa kubanga bo omulimu gwe bagumanyi nti ogwabwe ekola ki? Kukebera. Ninga tebafunye mukisa gukola ki? Kukebera. Nsaba Katonda akubeere oleme okutuswaza kubanga ku ludda lw'Obwakabaka bwa Buganda tusomesa butangaavu kati na bwerufu. Tusaba oteekewo essuula egatta Obwakabaka bwa Buganda obwerufu, ogattewo ne Yesu gwe bagambye oleetera abantu baleme kulaba Yesu eri n'ebi Yesu bamulabe naawe mu. Ekyo bonookikola ojja kubeera wano e Bunnamwaya oveewo ng'abantu beekalakaasa bagale n'ekkanisa tofuluma. N'olwekyo nsaba Katonda akubeere nkwagaliza obuweereza obulungi. Reverend Elijah Kyobe yeeyamye okwongera okutuukiriza obulungi obuvunaanyizibwa obumukwasiddwa n'okunyiikiza ekigambo kya Katonda mu bakkiriza. Tweteeseteese okuweereza okulaba nga obusumba buno obw'e Bunnamwaya bugenda mu maaso. Tweteeseteese okubuulira enjiri kubanga ogwo gwe mulimu gwaffe omukulu. Tujja kwongera okuzimba ebibiina n'ebitongole by'ekkanisa byonna era n'okwagazisa bannabibiina ebyo obuweereza mu kkanisa. Tujja kulondoola era n'okukubiriza okulaba nga ebyobugagga by'ekkanisa byonna kama wange Ssabadiikoni tusanze emirimu egikolebwa ng'oggyeko ebipya. Obusumba buno buli mu projects ez'enjawulo. Mu mbeera y'emu Ssabadiikoni w'Egazo Venerable Emmanuel Kenneth Ssewanyana bw'abadde akulembeddemu okuwulira mu kusaba kw'okutuusa omusumba w'ekkanisa St Andrews e Kasubi mu Kampala alabudde abaweereza mu kkanisa okwewala amakubo agayinza okubateeka mu bikemo ebiyinza n'okuttata n'ekitiibwa kyabwe mu buweereza. Agambye nti abasumba n'abaweereza abalala mu kkanisa ensangi zino bafuluma bato ng'ebikemo kyangu nnyo okubagonza emitima n'abasaba babyewalenga. Venerable Ssewanyana era afalaasida abakristaayo okubeera abakulembeze abayamba okulaakulanya ekitundu n'obusumba bwabwe. Mukole ttiimu eno gwe bw'ogenda eno Kalema agende sajja eri n'Enzubuga agende sajja eno mutume omubuulizi gundi Kasule yagende sajja eno mukole omulimu. Era mu ngeri eyo togenda wekka kulambula bakulisitaayo. Genda n'omuntu omulabe aleme kukuzingiriza eno wekka n'olwa gwe weewanako. Awanjagidde abakristaayo beewala okuteeka olukongolo ku bakulembeze abapya ababa baweereddwa n'okuweerezebwa mu bitundu ebyo nga babawa obukwakulizo obuyinza n'okubalemesa okutuukiriza obulungi obuweereza bwabwe. Ye Reverend Christopher Sekakoni omusumba omuggya atuuziddwa okukulira obusumba bw'e Kasubi azze embigere ebya Reverend Elisa Mayanja eyawumula obuweereza gye buvuddeko bw'atu ne yeeyama nti waakufuba nnyo okutumbula ebyobulamu mu kitundu ebyenjigiriza okukwasizaako abavubuka n'ebirala. Mu biro ebisa bulijjo okwekuumanga mu ngeri zonna omuli okwewala okukwatibwa obulwadde nga siriimu, HIV, COVID-19 teekako masiki naye sijja gamba mbu tonsemberera kubanga mbeetaaga naye nzija bagamba okumanya eddembe lyabwe human rights n'okwenyigira mu byobufuzi elective politics anti ffe tugamba nti bulijjo nti be bafuzi baddi b'enkya. Kale nno abaana bano twetaaga tubateerewo enkola ez'enjawulo tutegese okunyweza obuweereza nga tutegeka emisomo okugiwa abazadde bagitwalira abaana tutegese okugenda mu maaso
n'okukyusa obuweereza bwaffe mu masomero ne mu education institutions endala eziri mu busumba buno. Ng'ebulambala okutuuka ku lunaku lw'abajulizi ba Uganda olw'omwaka guno, ekigo ky'omutukuvu Yuda Taddewe Wakiso kitongoza olutambi lwa sinema y'abajulizi abaafiirira eddiini yaabwe. Akulembeddemu okutongoza olutambi luno Reverend Father Joseph Mukasa Muwonge ayiseyise mu mbeera abajulizi gye baayitamu gy'agambye nti yali nnyaaku katono, era agambye nti bano baakola era bakyakola ebyamagero bingi nnyo. Abajulizi batukoledde bingi. Jjukira ne baatuwonya kawumpuli sookera ddala Andereya ziryawulamu yabeeranga ekisubi. Mwannyina Safroteyo omunnabiikira gwe yagenda okulaba ng'awerekeddwako ne munne bamali baveeyo nga nabo ekimbe kiba bakudde ekyaleeta ebizibu. Novena negenda etandikibwa nga Bishop Misho yakiragidde netandikibwa okusaba omukama ni asuuse abazaana b'omukama be baluwaabo ba White Sisters, Sister Alois ne Sister Richards abajjanjaba omulwadde oli gwe tugamba basomera ennaku mmeka nno Novena ebeera nnaku 9 basomera ennaku wazindaba lumu 23 nga bawonedde ddala. Mu mbeera y'emu olutambi luno luweereddwayo okujjukira yali Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala kaakano omugenzi Dr. Cyprian Kizito Lwanga olw'ebikulu bye yakola okutumbula abajulizi bano. Reverend Father Richard Nyombi akulira ekibiina eky'abaminsani mu Uganda ategeezezza nti Ssaabasumba Lwanga yeekebakeba eddimu ddene okulaba nga Brother Amans ne Mapeera bafuulibwa abatuukirivu kubanga be baali baleese eddiini eyavaako okufa kw'abajulizi bano. Ensi yaffe bw'olaba ebigenda mu maaso bikontana nnyo n'enjigiriza ya Kristo, naye bajjajjaffe abajulizi sibakkiriza ekyo. Awo twongere okusaka amaanyi mu bo ayina ekkatala lye yatulekedde. Kwe kulaba nti bajjajjaffe Pere Mapeera n'Amansi nabo bakola ki? Balangibwa mu lw'abeesiimi nga batabani baabwe abajulizi bwe baakola ki? Bwe baakola. Omulimu ogwo gwatandikibwako omugenzi Kalidinaali Nsuubuga gugenda nga gugwamu amaanyi, Ssaabasumba n'aguzuukusa. Kalidinaali ali ku Mapeera, Ssaabasumba n'agattako n'Amansi. Awo n'atulekedde ekkatala eryo. Sabe twegayirire tulabe nti abo ebibala byabwe byalangibwa mu bulubu lw'abatuukirivu naye nabo anti batugamba nti ebibala ebirungi biva ku ki? Ku muti omulungi. Ssaabakristo w'ekigo kino Lubowa Sebina gy'aviira atendereza amaanyi Ssaabasumba ge yateeka ku bajulizi naddala mu kutumbula ebiggwa byabwe e Munyonyo ne Namugongo oluvannyuma ebyafuulibwa Bazilika. Kale n'akatambi kano tukawaddeyo. We have dedicated this documentary to the Archbishop nga tujjukira emirimu gye yakola naddala egyali gikwatagana n'abajulizi baffe aba Uganda. Mulaba Namugongo bw'ayakaayakana n'ebirala byonna lubya ddiini gye baasooka okuwa abamisa ne gye baatuukira Munyonyo n'ebiggwa byonna eby'abajulizi. Archbishop ono yagezaako nnyo okulaba nti bitumbulwa ate ne bituuka ku mutindo gw'ensi yonna kubeera nti abajulizi abo tubasaamu ekitiibwa ate n'okujjukira emirimu gyabwe emirungi gye baakola ne we baatuteeka ku maapu y'ensi yonna mu bigambo by'eddiini. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agacya Basafama gakutuusibwako DAPS Distribution Company Limited abakuleetera eddagala Weed Solution eritta olumbugu, ebisagazi n'ebika by'omuddo ebirala bingi. Basange ku Container Village Farmers Mall mu maaso ga Equity Bank nga bali wamu ne pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj ebbanda. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'okubaka mu Uganda ekya Uganda Netball Federation kyeteekerateekera okulonda kw'ekibiina kino okugenda okubaawo nga 5 omwezi ogujja okw'omukaaga. Omu ku beesimbyewo okuvuganya ku ntebe y'obwa President Nampijja Christine agambye nti essira waakuliteeka nnyo ku kuzimba enkolagana wakati wa Uganda Netball Federation n'ebibiina ebirala eby'emizannyo. Christine Nampijja nga musomesa ku Trinity College Nabbingo agambye nti mu nkola y'emirimu Uganda Netball Federation tesobola kwemalirira nga n'olwekyo yeetaaga enkolagana yaayo okugundira n'ebibiina ebirala eby'emizannyo ebitongole ne kampuni ez'enjawulo okututumula omuzannyo guno. Federation tetulina kubeera Highland like Embufe tugenda kyemalira. We need other people. Twetaaga football, twetaaga ba woodball, twetaaga ba badminton, twetaaga all aba volleyball, all sports. So nzoma agenda okukwasaganya netball ne federations endala. Era ekyo ngenda kukikola olwa enkolagana ennungi gye nnina mu bantu n'ebyemizannyo. Okujjayo empapula ezisaba okwesimbawo kwatandise olunaku lwaggulo nga kwakomekerezebwa nga 18 omwezi guno ng'abamu ku bavuganya ku ntebe y'obwa President ye Honorable Babiri Ekityo Sarah, Jocelyn Uchanda n'abalala. Ate mu mpaka za Premier League e Bungereza
mu mpaka za Uganda Premier League wano mu Uganda omupiira oguzanyiddwa KCCA kubye ekyetume erugogo goolo 2 ku bwerere ezitebeddwa Julius Poloto ne Sam Senyonjo. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga kiri mu luwannanda lw'e Gaza kikambwe n'okukirawo abantu balala basukka mu 40 bafiiridde mu bbomu Isirayiri zeetulisiriza ku nfo z'abajambula ba Hamas n'ab'e Palestine. Olwaleero lwe lunaku olw'omusanvu ng'olutalo lukoya mu luwannanda lw'e Gaza okuva Isirayiri lwe yasitula ennyonyi zaayo ennwanyi okununula oluwannanda luno okuluzza mu mikono gyayo ng'erugubamu Abapalestine. Mu lulumba lwa leero Isirayiri ebadde eyagala kusesebbula enfo omwekukumya omukulembeze w'abakwatamundu aba Hamas wabula tekisobosa aba Hamas nabo bazizaayo omuliro bakasusa ebikompola ne bigenda biwandagala mu bukiikaddyo bwa Isirayiri. Bino bigenza okubaawo ng'olukiiko lw'amawanga magatte oluvunaanyizibwa ku butebenkevu oluyitibwa UN Security Council lutudde bukubirire okunogera ekizibu kino eddagala. Agava mu lukiiko luno gagamba nti ssenkulu w'ekibiina ky'amawanga magatte Antonio Guterres abadde mukambwe okukira omususa era asabye ekyamangu kikolebwe okuzikiza olutalo luno nga n'akataayi tekannasala kkubo. Ensonda mu lukiiko luno zigamba nti abakulu bandisalawo enjuyi zonna zisooke ziteeke wansi ebyokulwanyisa bagende mu nteeseganya ez'emirembe. Okuva olutalo luno lwatandika ku bbalaza gye tukubye amabega abantu 188 bakakasiddwa nti be bakalugulamu obulamu ate nga eriyo n'abalala abasukka mu 1300 abapookeza mu malwaliro. agavudde mu kunoonyereza wano ku Kyabasafama gaagano. Mu mawulire ag'empuna omukazi mu China awambye amawulire bw'aleese emperekeze zimuwerekeddeko ku mbaga ye nga zonna nsajja. Ekibuga Pingdingshan ekyomusaza Henan kibuutikiddwa katemba ebifaananyi bwe bitandise okusaasaana ng'omugole omukazi yaleese basajja okumuwerekera nga yagamba nti ku bakazi bonna abali mu nsi talinaako mukwano gwe. Mu bifaananyi ebikwatiddwa emperekeze zino zibadde zaasibye enviiri nga zinekedde mu buteeteeyi obwa musalankwawa baasoose kuzisiiga make-up ne lipstick wamma gwe ne zibuuta olwo ne boolekera ekidaala. Amawulire gategeezezza nti abagenyi abayite ku mbaga eno baasose kwekengera emu ku mperekeze nga mu kifo ky'amazina ekunya mugongo bagenza okwetegereza nga yonna ebonye ensuwasuwa ku mikono okwetegereza amatama nga kaliko obubakobako nga n'ekifuba kikalu kikirako ekyamuswangali. Enduulu etandise mpolampola n'ebuutikira ekidaala omugole mukazi wattu ne yeetinkuula nga lowooza bawaanayo olw'okunyuma kumbe emperekeze zaamubbyeko sho.